sente zayingiza package yejjudde nga speaker wa parliament ng'ogasa emisaala allowances support nga ogamba nti omubaka bamuwa bino na bino gattako packs agambye afuna milioni 5 omwezi buli mwezi milioni meka milioni 5 kisoboka ekyo nkakuddiremu total official package combining salary allowances office support nti office ye kati sente zidukazibwa mu office ye packs reaches up to an estimated ziri mu milioni ng'ebi nga 5 n'agamba that's roughly 6 billion Ugandan shillings annually from office budget which runs into billions more for operations, donations and staff. Kakati omusaala gwe gwokka n'ebigenderako ebyo ziri mu billions 6 buli mwaka nga tekuliiko zino ezijja mu zi office nga bano abayina diiruzi abazze ne bwate donations obuyambi bwasabidde bano ezijja ng'omusaala omwaka taka wansi wa billions 6 amongi. N'agamba most visible private businesses zakolesali za parliament. Bukedea Comprehensive School tells its own story. Essomero lye bayita Bukedea Comprehensive liyina emboozi muntu yenna gy'asobola okutegeera. With approximately 4,000 students, each paying 750,000 Ugandan shillings in fees. Essomero liyina abayizi 1,000. Kubandi manyi lyajjako ekatenda nga basi mwabana mwe batambulira nga sizirabangako mu Uganda. Nga buli muyizi asasula emitwalo 7,500. Alina abakozi, alina abana 4,000. Katukazeeyo ko calculator 4,000. Tukubisemu emitwalo 7,500. Katulabe math wono. N'agamba the school generate an estimated 2 to 3 billion Ugandan shillings revenue every year. Kati ono mulalu agamba essomero liyingiza wakati wa billion 2 ku 3 liyingiza buli mwaka. Yabadde alina kyogera buli ttaamu